This is Rampantilla in the day, Omuntu omukulu n'ojjoka nuna amaaso wena omeze envi mu nyuma wena omeze envi zikuli mu nnyimba envi enkulu ebyenkwawa bikulemye okusalako oli ku muntu ovuma embala kasozo zonna zikutte ekibira embala kasozo zikutte ekibira oli ku muntu ovuma lwabadaba omuvumira ki muntu gwe gasiya bulolo muve ku musajja mwasa banyini muli mwagala ffe mwagala social media zitubuzi balabe buli olebeka bwe nimukula amawuli lwabadaba kiki yakoze ekikyamu tiki yakoze ekikyamu gwayasama akanula aganyo gotayagala kusenya nuli obusonga omwana mumuleka anyumirwa obulamu omusajja muleka anyumirwa obulamu muleke banyumirwa obulamu ne mukyala we bafumbiriganiddwa mubaleke banyumirwa obufumbo bwabwe mubeesonyiwe lwabadaba talina gwe yabbye talina gwe yakoze ekikyamu kulwa naalongo bali bantu bakulu kimba mukola mwekubagize mugende mukwate bushebaze mugende mukalakate embala kasoza mwe muzirongoose ziremo kutubunyirira gasi naalongo yali abudde batalina musajja n'afuna lwabadaba ne bakkiriziganya ne biwasa embaga gya emikolo gyabwe walaba embaga zaabwe ne banjulwa bulungi n'eri abantu abasirusiru abawumba tutto abatalina magezi abalema abaferiya abatalina n'omwasobola nakubanjula bwabwe ne batandika okuvuma lwabadaba ne bamuvuma ebinnyo lwabadaba si yagala okubeera bw'atyo si yeetunda bw'atyo si yeetunda katonda yamutunda ng'afaanana bw'atyo era buli muntu ali kifaananyi kya katonda gwavuma lwabadaba ebinyo lwabadaba yatondebwa bw'atyo ate si yayagala ate nze sikirabako na bukyamu lwabadaba okuba nga akula bw'atyo lwabadaba okuba musajja muwanvu mulungi bantu bangi mumuvuddemu mumumanyirira ebintu ebyekisiru Jennifer Furufigo oli mukwano gwange n'ebyokuddanga ku social media olabika kamera n'okatunulamu n'ovuma lwabadaba n'omuvuma okuva ku bigiri n'omuvuma enviri n'omuvuma face n'omuvuma endabika lwabadaba akusinga nnyo Jennifer Furufiga ku baana aboyina njagala otugambe ku buli omu ne kitaawe taata wa mwana ki eyali akyadde wammwe musajja ki yali akyadde wammwe gwe Furufiga avuma lwabadaba ndabye bangi nga muvuma lwabadaba ki ekimuvumye kikivumya lwabadaba mbabuuza mu bantu mu abakanula amaaso temulina magezi mukiragala agamu kukwata mabwasa mikono ku social media kuvuma lwabadaba ne mukazi we Naalongo mumbuli omukazi Naalongo bawe yafa eke yafa emyaka egiyise omwana akyali muto eke yafa nga omukazi akyali muto mwe mwandibuuza nti omukazi yandibaddeawo ng'alina AK47 lwalizuukira omwana badde alina okuddamu okufumbirwa bwaba yafunye lwabadaba asobola okumuwasa n'abaana be n'amwagala n'abaana be kyabadde kirungi nnyo ne bakola emikolo gyabwe nga we gyabaddewo mugamba simira lwabadaba teyatadde emikolo sente ku mwenani alina lisiiti nga ziriko Naalongo yekka nti yasasudde buli kintu ekyabadde ku mukolo mutubuulire niye muli ku kasajja mukavuma muli ku lwabadaba mumuvuma temuyinda buli mulaba kamera ne muleeta agamwa buli mulaba kamera ne muleeta agannyo buli mulaba kamera ne mujja nga musunda agabuto ne mujja nga musunza embeerebeere mumuvuma lwabadaba ki ekimuvumya lwabadaba vidiyo ki yali akoze luyemba ng'evuma omuntu yenna okuyitako eno gye yakoze ng'abavuma ng'abaddamu vidiyo ki yali akoze niye n'otunuulira Furufiga olabika kamera n'oyita buli olabika kamera n'ojja buli olabika kamera n'ovuma n'odda ku musajja n'ovuma Furufiga ku basajja b'oyina bw'oli ozadde mwaba ani yali atutte kilo ya sukali gye bakuzaala bazadde bo baali banywedde ku kilo ya sukali eva mu basajja okujjako kiro okujja ku social media okuvuma ki ekivumya lwabadaba mwegiba ng'emikolo gy'abalema nga terina omwasi obola kubanjula bwabwe terina omwasi obola kukola mikolo muve mu kuvuma lwabadaba teri kimuvumya terina kimu kiyakoze kikyamu bw'oba yakkiriziganya ne Naalongo tannavaayo kugamba nti lwabadaba teyatadde mukolo guno seere Naalongo tannayomba yafunye ali ne bbaawe lwabadaba naye mu abantu abatalina magezi abagala ku social media tubalabe abagala okukola zifeemu abagala zikamera mwe mudda ku musajja mumuvuma bali baagala beefumbirikaniro teryagenda kubaawula baasazeewo bantu bakulu lwabadaba bayawasiza Naalongo yawasiza mu nkulu munne bakkiriziganyiza ne bakola emikolo gyabwe ekivumya lwabadaba sikiraba lwabadaba wabanga abadde nga talina mukazi bbanga lyonna nga yakkiriziganyiza ne Naalongo emikolo gyabwe gyabaddewo iwe ebanga Naalongo yagitaddemu gyonna ssente gwe kikulumirawo lwaki teyaze n'alonda gwe Naalongo wabanga yataddemu lwabadaba ssente nga weekiriwe bagamba ng'emugamba nga kyekituufu gwe kikulumirawa yataddemu ng'ayagala emikolo gye gibeere mirungi nabagambanga nga muwakana nimbagamba omusajja lwasa omusajja simu yaaye omusajja alina ssente ze omusajja wa mirembe omusajja ebintu byakola bya buvunaanyizibwa nga mugamba nti nnimba mutandise okubiraba okiwulira ng'akasooka okufuna omukyalo oyo yamwanjulirawo okiwulira
ekyo ne kiggwa ne mugamba wa bigenda kukyakala nasima mu banga lya weekend bajja kuba baawukanye bajja kuba bakozi bati abo bayayi abasima abayayi biki utakola ki ekyo ne kivaawo mbaga mulinde mulabe ne bwete banga ttono nnyo ne bagenda mu church enasana wa pastor Bugembe buli kimu mwakiraba Lwasa n'alokoka okiwulira nafuuka mwati musajja wa Yesu musajja wa Katonda okiwulira ekyo ne kiggwa ne mugamba wa ajja kuva ajja kukola atya yali avuddeyo era gyali asaba okiwulira kati ekyo ne kiggwa ne wayita wiiki ng'emu bbiri ne bagenda Zanzibar mu Kabaga okuwummulamu okiwulira era ne bawummula ne bagamba wa yeeraga biki bijja kuggwa kakati ebyo byawedde okiwulira ne mulaba nga twali kyakola kati amazaalibwa mwagalabye Lwasa bannaye Lwasa ensi wagiraze nti oli musajja mmekete Lwasa bannange Lwasa amazaalibwa ge wakoze yabadde mbaga wazeemu kwanjula waba kiki wabadde okola webale kulaga mukyalo oyo mukwano webale kulaga enjo mukwano webale kulaga malayika mukwano bannange kintu kyewakoze kya buvunaanyizibwa nnyo Lwasa sina kyenkubanja nze kubuulira amazima kintu kyokoze kyonna kya buvunaanyizibwa ku mukwano gw'omulaze tiri kyenkubanja ate ng'ensi nkimanyi okyagiraga ndi musajja wa buvunaanyizibwa $1 nenziraba ez'abano nenziraba ekeeki kugembye ate omukulembeze w'eggwanga yagenda n'agamba nti abantu 20 gwe n'omwenda tewaguwozezza naye ng'ate omukolo sente ze wataddemu gusaana abantu 10,000 2,000 naye bane enjo webali kuzuula webali kufuna musajja alina future kulika munnange kulika abasajja abannyonnyola buli kaseera ng'alinga akubuulirira kulika abasajja abatalina future banyina ze mbagamba waliwo awo yaliwo Lwasa bwe yali ayina neyefuula owakabi neyefuula ow'obulabe neyefuula simanya biki sima wa mutawaana nnyo ndowooza olabye musajja omugagga wakwatanga kyatika ate wakwatanga glass kubanga eyiika essaawa yonna kati oli eyo mwanyinazi n'abatanzi wakolamu ensobi nkubuulira amazima ngenda nenkulawa waneeno mu programu yolesa ekitone okiwulya nga bakikulaga abantu n'obanenya gw'olaba bwewagaano kiraga Lwasa ekitone omwana akimulaga kakati embeera yonna etambula bulungi ekitone gwewagaano kiraga Lwasa kyokka gwe ate okinenya abaana mbu tebakibalaga wali eri ku TV ndowooza olabye bane Lwasa ntegedde nti sigwa ali omuyaayi waliwo ekitaali kituufu awo waliwo enkwata etali ya mulembe webale nnyo ebale ddala mukama wange Lwasa webale kulaga mwana mukwano mwene embeera noba ng'oli bwotyo kati oli omwana yejjusa kati ali eri akaaba ali agasimanyi oba yafuna ne yamulimba oba yagwa ku mubazi omanyi ababazi balina ebigambo abanga akubuulirira kumba ogenze kubonaabona wama enjo bwejogere oli yanaamanya Lwasa salute nalo